This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenno linga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi oŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride say yo baby. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Get ready, London! The first ever UG Festival 2025 is here! Happening at Modern Park, Lower Modern Lane, Saturday 5th July 2025, starting at midday, featuring unforgettable lineup of Uganda's biggest stars. His Excellency Bobby Wine, Nubian Lee, Lord Fred Sebata, Harriet Sanyu, Acidic Vocals, Betty Mporogoma, Joey Landa, and the Binyanya Nyanya Duo, Bazira Tony, Nesuna Ben. Expect thrilling live music, electrifying cultural dancers, delicious food, fanfare, face painting, a fashion show, and so much more. It's fun for the whole family. But remember, adults must accompany children under 17. A table of 10 goes for £500, £250 for a table of 5, and £10 for children over 5 years. The UG Festival 2025 is powered by Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi nyefuno Sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewana akyala abulura bababbi abakyala wele so muyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa ina guno omuggo gwa Musa
white star premium detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yes. Olako lero tuli eno buziga waggulu madde situukangayo. Madde simanyi nti nagyewali naye bw'obeera eno. Era kati ffe tuleekaana. Bajja mbuuza mukulu Waiki. Baani yabaddeeyo. Kino ekifo. Ate Green baamulekawo. Eno gye tuli omuzungu gy'agamba the Life suburbs of Buziga. Life. Green yoyo golaba. Life. Kati waliwo bagamba nti babeera mu bagagga naye ekikukomposing okuba omugagga owulira empewo eno gye tulimu mu makkati ga Kampala ne Kerereye. Now this is what makes it the Life suburbs. Olinga mu countryside nenga atoli mu kibuga. You a rich man in town living like one in the countryside. So emiti gijo giraba bichi. We are in the Life suburbs. Life. Kati waliyo abagagga abasula ebuziga naye nga banaku okitegedde ebya vegetation tebabifaako nga bali bubeezi awo so kati gweno gyosula yebuziga mu bagagga yeno mu bagagga ndabye enguudo nkole kati gundi tasula awo Vice President Jessica Alupo ayambukira ko ekyo kikulu kyo kitegedde mmanyiwa awo waggulu ne gundi bagamba inenya bya state sijja bizibu bayinza okujja nejuzi badde bali innovating awo ennyumba ey'omukulu awe watyo then side zeri geno gyabeera waggulu kweri geno waba generali gen of the genos naye abeera eno waggulu kati mbuga ate ye osukka mukko wano ali ku kiro ekiddako adde eno waliwo ekikubo ekiddaka wayambukira ekitegeeza kati ne bano bali eno kituufu kuba ali ku kyabwe general ali ku kyabwe kati ekitegeeza kino kyekya vice president nani yani waliwo yali speaker Kadaga yavaayo pa naye yali saidi zeeno kati waliwo buzigo oli gwe mumanyi noono kati buzigo oli ali eri wansi ku national water ene wali platinum anti balina kye batugamba Stein Buziga mubaavu nga bola muyenga bayina eno ewali Kwale emuyenga mu bannaku bafumba empuuta obuugi n'omunaku yakola ki omunaku tulina omugambako omunaku omutabukidde nno problem ya Uganda they don't dream they don't dream. They think, but they don't dream. Yes, you have to dream big. Kati gutunulira wano wetuli. Tuzeno nga tulowooza nti waliyo n'abantu. Omanyi bino bikomero byena abantu batya no biyingiramu. Actually, one of the reasons why ndi eno is security. Kuba wamanya ebintu biri safe. Kati wamanya byatutuukako. Saamanya. Twamanya nti batubbirako eyo wansi. Baba. Eri namuwongo. Babbayo ku byuma. Waliwo wane namuwongo kumpi ne monitor. Novaawo. Ne weeyongerayo eri wansi. Bukasa gye Bukasa. Wansi. Naye eyo balina obbabba. Mwali ku endi wali ng'aliwo n'omwala. Abaana ayingira buyingizi mu nsiko naabo. Ng'emmotoka zaabwe tezinyawo zikyukira. Series nasayiningira diiru y'aba kickboxing. N'abagundi n'aba Big Win. N'aba Big Win. Naye Waiki obadde onjagalizza. Agoli mu Uganda. Obadde onjagalizza. Naye mbadde ndowooza gwe sinnakuyisa bubi. Sinnakunyiigira. Wadde abasajja b'olumu bampisaamu eddaala. Omu mumanyi. Naye nze siri muntu ateekako nnyo mbeera ku bantu. Kituufu. Omanyi kati ndi mu feezi we bampitira ow'enkwe. Kati ngenda neebuuza ku bantu gwe nakola ntegeere ngende nga nvavuungavuunga abasajja bo abamu mbagoberumu mwenna mbagoberumu okooye nnyo mmanye nti kati bano baategedde ndi wankwe ate nkwate abalala nabo osooka obavugemu nabo mbavugemu survival for the fittest nzero ojja kummanyira gwe tukyali fena tujja kuwanga soka obuuze kuba tulala n'atuwuliriza
abantu baffe ku Kasuku live amanya neddoboozi Waiki Benda nsanyusa okubeera nammwe olwaleero mbadde ndudde okubeerako of course naye naliko okukongana n'oluyimba naye yali gundi eri show bagiyita talk which is a bit different I think naye nga nsanyusa okubeera nammwe olunaku olwaleero bwe tuli mu Uganda tutetenkanya tuli ku channel eno betugira ne tukuleeta emyaka gigenze ogivuze. How old is this channel now? 5 years. 5 solid years. My God. Emyaka 5 giyiseewo. So you started in 2020. I started in 2020 April. COVID. Yes. The most difficult time to start. And that's what they say nti buli kirungi kijirako ekibi na buli kibi kijirako ekirungi. So as the world hustled naffe ne tujja. We redefined the game. Netugguka. No, okoze bulungi ge mazima Kasuku internet kati ogina mu ttaano. So unane sente zowagaana ninga mu musajja mazima ddala kati big short bya ddala zirize wali opya wazigoba ningamba izelo guy top kati internet agivuga kati onaamukolera era bakama bange nembanyonyo nembagamba sente mbadde mugenda kutuuka kweri level tajja kukola omusajja tusooke tumuleke naye bajje bampeyo obulango kati ebintu bitambula. Me I think where you're going ogenda kutuuka nga TV ogisinga n'okukola sente kati ebyo nno byoyogera bye binyiiza abantu kale kambireke binyiriza ddala abantu sikyala future. Yeah, it's the future is where we are going. I'm actually urging so many people to step up. And actually katola nano omukyalo omuyimbi gwe nadde njogera naye nemuga nti on top of this music that you release omuyimbi teweetaaga nnyo bintu bingi. You have connections. You can call Waiki, you call this one. You have like 10 people. Converse. You shoot with them a conversation independently. Never salo chikola mu week number. You have 10 conversations. That's a full month. You walaba nange product yange je natandike ya fan bench. Yeah, fan bench. It is the same direction because today abantu tebakyanyumira kulabanga ojudde chain zinga gugwa atambula mayumba amamotoka agebeyi bagala kulaba muntu ali relatable telev kati ngambo waikanda gekinyumirwa nzi ni muwagizi wa mufira lukulwe katukole abana bo waliwo yampereza gondi nanga mwina league. Yes. Yaddi egenda beranga 13 yabawagizi ba team next month 13 yamba bimperezaawo nase nembira ne staifaako mbadde nzijano nanga nti Waiki Benda akirimu nga nze director asembayo mullo naye ekyo kino nakyagala. You also doing actually is it a podcast? It's a podcast studio affair ku kikubo ekiddakaawo kya water pump tuli partnership ne Sauti Media and Mamanyi Humphrey. Yeah. Yes. Mamanyi. Hey. So we're setting a studio, we work together. Oh, Mamanyi. And you know, sometimes I was telling people ngambagamba nti omanyi waliwo abantu bangi ebintu byatayagala kukkiriza kati nga music omuga nti music tekikyatambulanga luli bakugamba Kasuku oyogera bubi biki omuga nti n'abasajja bemuyita abakabi ba Jay-Z bebakuba music balina bye bamutuusa batandika ate okukola individual businesses kulaba ekintu ekiddako. So most times ngamba nnyo abantu nti nabenda ku Twitter Waiki tokyayimba muga nti kati oyo omulaba obudde bwomumaliddeko bungi wandibadde onoonya kyokola ekirala. I know. Because when you look at it, music nadala kumusajja nganzi Kasuku. The music simulwanira. Like you've seen my music all these years. Music wanga badda yerwanira nzi sibadde wonti ngante Kasuku kwata natadde million 10 zizo mugene mu piki nga abasajja bamwe bakola. Ate bazirina. Ne tukola music omulungi n'omuwa obudde n'atambula. Then people appreciate. So today, ebintu byentaddeko engalo ebirala music tayinza kutabonaabonamu kuba nange ndi wa mikono ebiri era ne tiimu nina ntono, so alina okubonaabonamu naye tekitegeeza nti omuntu aba amuvuddeko okitegeera naye we have to be real kuba n'amazima matuufu. Kati omwana ayinza obeera omuwagizi wange agamba naye omusajja ono yatukubiranga obuyimba lwaki tafulumya nnyo mbadde nnoonya ssente. Because someone was explaining to me waliwo muyimbi yagenda mu bya real estate nangamba Kasuku music yono
yes, it's a calling and it's a very good business. But I think at some point, oba jibeera myaka, oba kibeera ki, ne mbuuza nti nangamba, and this one I want you to onboard it, oba kituufu as kituufu. Nangamba nti kati kasuku olaba, ojja n'ogwa ebwebajjanga wano, n'ogula eka y'ettaka, miliyoni nga 3. Naye bw'ogitemaatemamu, 150 ng'oyagala ogitunde miliyoni 10. Kati ogenda omaliriza nga katugambe eka evaamu ploti nga mmeka 150 mmeka 6-7. Kati ploti gye wataddemu eka gye wataddemu, for example, I'm just giving an example, nanga gye wataddemu 3 ogenda gijja mu 7. 100% profit. Kati bw'ojjamu zino expenses nti nataddemu tractor ejja n'esenda biki kale tunaalangalangako, kale ogenda okumaliriza. If business is good, ng'okoze 2.5. Ate era nga zifunye nga magoba, oba ziri ze wateekamu obeera wazikomezzaawo, ate ng'osobola oggula ewalala. Kati naŋŋamba ojja n'olaba okuba oluyimba, producer n'omusasula akakadde, kati n'otandika okutunuulira aba radio, audio. Tosobola ganti ngenda tuteeka ku radio 5. Ekiti nenye ziba radio 10 na mmeka, ate ezo nga ziri wano mu central. Teziri wano mu central. Kati ate awo waliwo lwosanga music scheduler n'ateekayo, ate ng'olina n'okulaba presenter. Kuba mu program ya asalawo ekizannya. Okitegedde. Kuba mu program za njawulo. Kati n'ovaawo n'ogenda ku kukola video n'ekulyako miliyoni nga 10. Ekitini ekitono video eri kwa yennaku zino abantu gye banaaga nti omusajja yakwata video nga ali miliyoni 25 4K baba novaawo n'ogenda ku TV. Kati obuzibu bulala obwazze kati ne TikTok yazze platform nayo olina okufuna aba TikTok nabo bakolereko challenge. Kati naŋŋamba ogenda omaliriza oluyimba ng'olutaddemu miliyoni nga 5. Bw'oba totaddemu kinene nnyo $1,000. Kitegedde miliyoni 3.5. Kati n'olulinda lutandika okuzza myezi 2. olina oluyimba lw'ofulumya ne lugaana nga zonna zigenze naye nga walufiirinza abantu ne balugaana. Kati n'omanya nti project efudde olina kuddayo okola endala, bw'okomawo n'endala ze miliyoni 7 nga tobaidde ku $1,000 oba miliyoni 10 ku 5 gali. Kati naŋŋamba ogenda omaliriza oli akkubira ayagala oyimbe n'akugamba nninawo akakadde naye ng'okamuse n'owulira ng'ofa. Abamu obawemula ng'obuulira amazima waliwo omuntu akubira esimu n'ogamba naye kati gwe lwaki togenda n'olya gundi ne gundi layira ng'olabira ddala ate atandise kumanyira bumanyiizi akuyita Mbaale. Owulira Mbaale amanye ebbanga ly'oyimbidde, amanyi bw'ojja osobola ku stage essaawa emu n'ekitundu nga teri atoma nga toyimbye kulimba lupya, okitegeera. N'agenda n'akugamba ensimbi n'ogamba naye gwe lwaki togenda you go and eat your something. Go and eat your mother's something. Nga omuzeeyi bw'atera okwogera. N'owulira ddala nga mwana basajja balimu akamanyiro naye ng'ate naye munnaaye alina gy'avudde naye abala ebitabo byonna ga boyisiita. So I understand era ngendo kinyo. So that is actual. It is factual. It is not even a myth. Kiri factual. Kasuku musically expensive naye ata joyina okujja ensimbi. Waliwo just ebijjiramu ate nga buli omuntu alina kasema ako nti omuyimbi asobola okwagala omugagga. N'omugagga omuyimbi wange uzeeko kubaala kwata mu miliyoni 10. N'oziiza naye this is not, it's not scientific. Nga bw'onaagamba ekyettaka nti osobola okukibala nekiba scientific. Osobola nti bw'ozimba ennyumba z'abapangisa ozibala ne ziba scientific n'ogamba mu gavumenti omusolo biki nja kuwa nkomyawo miliyoni yange emwe buli mwezi. That's not scientific because you're living off hikes. Okitegeera nti leero Kasuku akwaddeyo miliyoni 5. And people's mercy. Nja kuba mpete kona ngwe ku ham. So ogenda funayo shows. Yes, but there's a time when you get a hit. And you booked everywhere. And you can raise the 70 million you lost over 4 songs or 3 songs. Nozikomyawo kituufu. But mu time eyo badde oli aki rent abadde avaawo bw'oba tonnazimba. Ne hit nayo yennyini kuba omusajja oyo yali aŋŋamba nti Kasuku olaba neeba okuba hit waliwo bapromota nga talikuwa miliyoni 5.
nga ye alaba nti for example gw'olina kinnawolovu naye ng'alaba miliyoni emu yeekusaana obeezi because oli mupya naye ng'ate kamiliyoni ajja kusaba miliyoni 7 oba alina oluyimba oba taluyina so kali naŋŋamba ne hiiti tekyakuwa garanti nti ngenda kusaba miliyoni 10 ate bw'oba weegendereza kasuku abayimbi abapya bajja tusonyiwa naye ekyo kyetaaga kyogere abayimbi tebakyakola music alina quality generation tandikira kuba John Black bona bajja after me John Black okudde mabega abantu abakyayimba music ali quality oba n'abapya babale naye nga internet ebawadde amaanyi because TikTok bayambyeko nnyo abayimbi abapya bayambye nnyo but go and see how many of them are booked. They are not. But they have good songs. But there are so many other factors they don't have brandi zaabwe. Ero malizo gena kuddamu ekimefik fameka waikibenda B2C n'abalala. Because of course ne bakulu bange. Ero maliza crowd journey because aina catalogo. Asolo yimbe nyimba for 1 hour and a half. Yes. Na sustaining a show. Naye oli alina oluyimba. Ane nyimba mmeka? 2. Nayagala milioni 5 kuba aba internet egama yaliko. So people now are on to trending than the actual quality. I've seen that a lot. Chiko says that music industry. The music is struggling, to be honest. See Waikibenda, see one buli muyimbi ali struggling. Right now, omuyimbi yenna akola show. Nga tamaze banga dene nga takola. Oba nga talina luyimba. It's a flop. Yeah. Chiba kitabuse. Era muzirabye. Bodda ino gamba lwaki ono show gundi ne gundi lwaki eno show ya musala. Ogenda kwegendereza either abadde yakabakuba mabegaawo oba abadde talina luyimba trending. Kati nga abantu bagamba tujja kulaba ki bino twabira. Naye nga tetunagenda ku kyandeese kuba nina olugambo olwandeese. The business of okola shows zino chikola shows zikola because there has been an impression I've met so many people nange mwenyini nategekangako ebivulu nofuna abantu 100 ng'abalaba kakoze eki kajjudde naye nga 100 logidde ku mutwalo ze miliyoni 10 naye nga you have an expenditure of 15 or 16 million so kati gwotegeseko nga zi Serena ezo nga ki does the math add up? Serena yakola, I'll give you exact figures because we need to understand the mathematics. Serena yakola milioni 9.8 in sales. Lwagitegeka. Serena singa yali independent nga teyali ko Freedom City kuba na byatambulira mu weekend ki meaning expenditure Kampala ogibalira waki wamu. Serena singa teyali ko mperekeze zi Freedom City twala milioni 25 kati buli oteka ko Freedom City who you advertise target audience echuka meaning more money spending buli wogatako mukono satellite banalero target audience oba expenditure range ekola ki ngeyambuka but Serena as an independent body you can make money depending on the style of artist you are kati nze nsubira nti Shiba yakola ku sente ku Serena mabegaawo anyuma nabadeko ku Serena Kedi Kenzo yakola yo sente Namubiru Irene I think she made money quality music and longevity have a role to play in making money at Serena because Serena is pricey aba bantu gye bayita middle class ey'olugezigezi eweyinga sebo oyimba biki oyimbidde ebbanga ki bwe nzijjawo essaawa yange ngenda gimalawo nsaawa zange 3 nzimalayo ziri worth it n'abalamu gagamba kituufu kaŋŋende kati bwe wakusasula bw'obigatta byonna ng'eri independent you can make money endala bagiyitaani cricket over I need someone to sell it to me because for me I believe nobody makes money there nze kyendobooza teri akola sente ku Freedom cricket over yeah nsonga nyingi nnyo cricket over oyagala ejjule because you want to protect the brand ekyokubiri beyi terina beera waggulu oba oli wakujjuza naye cost yo eri waggulu nnyo mu kulanga ne venue yennyini bangamba bagikaaba 5 no that is a lie for a local artist it is just 15 million bwe baba bayongeddemu ziringa 17-18 nenga ziri 15 Serena ye eri ku meka 18 wow
18 naye nga byonna bya diiru sina nakubyogera nono. Who do you know? Who do you know? It can go up to 25 million. Because they never know but businessmen nabo. So shows zikola sente kasuku, but you must understand your audience. Namanyi goino teko gataddewa kati internet yazze, TV weri, radio weri, YouTuber naye mulala yekka si TikTok naye mulala nina yina bakuleetera kati ogamba amanyi gateekebwa. I know. Anyway, now last week twalaba video. Oh, the babe was coming. Twageze okulanga tukulaba. Will you marry me? Era twali kutoka talk show. Nga tulinda party wemwekisingira tetulabawo. Jeke zinangana egwe kasuku obeno oba luyimba. Namuga nti atofaayo. Waikinja mmononya. Mubuuze. Kati ebibuuzo ne bibeera bibiri ekisooka. Byaddala si byaddala. Ekyokulala biba byaddala. Weefudde ki my brother? Ekisooka byaddala. Nze sinywegera mu lujjudde ndi musajja ndi mu African man. We don't kiss in public. Okategedde. Mwe mutijje n'ekizungu bya ne mu church balagamba you can now kiss the bride. Kijaba kizibu for me. I don't kiss in public. Wow. Kati omugole yani. Wategedde ko lya Emily. Omugole bamuyita Nyawira Emily. Tugenda wa? Tugenda Kisoro Rwanda. 10 Mteso. Habateso sibe ba oba o. Mteso Munyankole. Sikitegedde. Sikitegedde kinyinyonyole. The mother is a Munyankole from Rukunjiri. The father Chiga Munyankole. Rukunjiri wali abanyankole. Banange. West yo ya mixing yo na buli omu webali. Entunga mwala abanyarwanda n'abafumbira n'abanyankole bwe bityo. So mama Munyankole muzeyi Muteso. Mukitegeera. So Muteso. Yeah. Chobadde otugamba. Ne Nyawira linnya lya abanyankole. They named her from the mother side. Oh. Yeah. Okay. She's an Itesot. She's an Itesot. Yeah. Kumi ku map ya Uganda kumi eri mu nsonda ki kamalo gira bawa. Yesije baita West Nile. East. Eri mu East. East, yeah. Kumi. West Nile waliwa balangi bani Arua. West Nile waliyo Arua. West Nile beba Lugubara. And Langi. Sibe ba Lugubara. Abalango tebali yeyo. Abalango bali lira. Kati Gulu lira gundi ono bamuzikawo Obote. West Nile waliyo abakakwa. Amini je yali ava. Waliyo abakakwa, waliyo Banyamutoro. Nebi. Side seche hade wabula tetubitabula. Naye bajja tu correct but mu message bajja tu correct. Ngati tebana kibajja tu correct. Tebajja ekiriwo era. Bajja kwagala yomba. Temumanyi bintu n'omubuuza watuweerera ddi. Okitegeera. Otuweereranga ko sente zo. Oliawo kati n'oli omusanga ng'abimanyi omanyi bafudde alina gwe yagambye mbu waki gwe abimanyi ennyo tonsinga bugagga omanyi abantu bakambwe ennaku zino omusajja akugamba ekintu awo kati ojja n'oteesa nti akale gwe abimanyi ennyo waki ensi tekumanyi abantu bakooye because tuludde mu ggwanga lino ng'abantu bamanyi bannaabwe amagezi ng'ate mu bulamu bwabwe togalabamu. Kati naye naga wayi ndeka okitegeera basi kyawa magezi nze kasuku kanto benensi yange sina gwe correctinga bobe yagala kupama wali it's okay gwamanyi bizibu byo bobe yagala kutasoma it's okay bobe yagala kusimanya kufuna lubuto kasajja ka boda olde besingena kugamba ni wewe bali kufuna musajja mulungi si wa magezi
because gye kiggwera ne gye kikoma waliwo ofuuka omulabe olw'amagezi oge wawa butereevu omaliriza ofuuse wangu towa amagezi let people be abantu obaleka buli omu akola ekyayagala so kati tudde wali ku mukyala so tugenda kuumi omukyala tugenda ku mukolo gw'okwanjula omukolo gw'okwanjula gujja beera Kampala basazeewo okubeera Kampala mutusuubiza road trip kituufu naye nakyo kibadde manyika ŋŋendeko kuumi ndabeyo naye nakyo kiba kirungi kubanga nga bw'omanyi ekifo Katonda kyatutaddemu nze ng'omuntu twayagala kwesalako bantu bo abaagala okukola ki okujja okusupportinga oba kunyumirwa naawe because it's a celebration of love yes sir. So tugenda ba mu Kampala mu so this is a woman number what kiki kyoyisaawo ndi abantu boogedde ne bagane wayike buli kiseera aba n'omuwala mulala buli kiseera aba n'omuwala mulala fe Kasuku Live tewatunnyonnyola kyabaawo na mwana maama wa mwana era abantu baali balowooza nti just wamu withdrawing mu limelight toyagala mmuteekayo kwe kutandika ebibuuzi bya we broke up then in between yao ne wabaawo omuwala omulala wacha wewe tewabeerawo omuwala mulala wacha maneno ako wewe naawe ekitegeeza abantu information mutambuza just olumu mutambuza ekintu nga abantu balaba ekintu ezimu ziba music video maybe nga muli so intimate okitegeere kuba nyimba nnyo love music so n'okitwala nti bwe kityo naye nze ensi emanyi abakazi babiri mu bulamu bwange ababaddemu asooka yazaala omwana wange okitegeera twayawukana emyaka ena emabega mwayawukanira mu covid ng'atandise ndowooza ng'akatandika kale mwe munyumya covid ekyali mu covid saagadde nnyo kumuteeka nnyo ku mninga because kati yatandika obulamu obulala kiba kirungi ne tumuleka naye n'anyumira obulamu bwe naye officially we separated 4 years ago muli mu co-parenting pola mpola mwana myaka 6 bitambula bya co-parenting si byangu naye bitambula bibangamu okusika omugo obimanyi naddala nga muntu mubadde mwagalanye ebbanga ddene tibiba byangu naye mukama abisootinga mpola mpola ebigguka so kati Emily Nyawira yewookubiri Council Emily Nyawira munamateeka of the High Court bana bakamala bba bakava bagita LDC yes yafunye gondi yaita anchenga agenda graduating yamaze graduating yafuna chambers mwakolera for now abadde akyakolera mu ministry naye tanabafuna chambers he's working in Ministry of Labor ekitegeeza bbala mwajja ku mukolo ndi mumutetenkanya ajje naye maama nze ibala anti uli gwentetenkanya omanjingu nayiga omuzannyo gusebo wayiga noseke nyamunyamu I understood the system now yes in Uganda n'abana Uganda ndowooza ekyo balinzijukirako wasomesa you spent your time teaching so mukulu balamu nze ndi mutabani wo yes nze siringa bakamiliyoni bajja gamba oli muganda nze ndi mutabani wo kwanze najja wakikubakubadda n'abasajja bange abakulu so munaye nkukowoola tunoonya isebo so how do you meet this lady twamiitinga emyaka 5 emabega twali ku birthday ya mukwano gwange naye mutual friend nze nga ndi best man wa chali wange naye tugenze ku after party obimanyi so nga bw'omanyi mbeerawo ne munywamuko omuwala n'abanjulira mikwano gye nga y'omu ku bo naye ng'era nga bw'omanyi omuntu nga tayagala nnyo attention kyova ne ku social media mumulabye kati kuba tabyagalangako ng'era omulaba kati ate nze abo gwe mba nteekako amaaso oyo yeefuula nti takulabawo tiggwa waikibenda biki naawe totumanyi okitegeere nze kati gwe njagala naye nga wabeerawo abagamba waikibenda okitegeera nga yeetega akyewulira ati nze abo tebankubangako because mba ndowooza sinze nzekka gwe osobola otegeera bwoti tereevu Kasuku ajja kujja okola ebyo
okitegeera so ne munotisinga ne ngamba kazini wange omulenzi nga mumpiteeko mukyala yo mubuuzeeko najja nambuuzaako ngali mu kadress ali so smart ngamba ondabikidde bulungi bambi katusolowera ba friends nangamba no problem can I get your number naswauka neyebwala neyefuula ate agikuwe ntunyumyanyumyamu eddakiika endala nga 10 n'agikola ki n'agimpa si emboozi netandika ntunyumyanga naye lwe twasooka olabagana oyo kyali yanzaala wakasuku omuwala okuvaawo mu bbaala okuddamu olabaganako yansanga kubuka eddaawa ngenda mu interview nemuga tusooka tule mu motoka tunyumyamu nkujjukira nga ndi kuseta hayi wajjanga wena olekaza emimwa musiiwuse niyo manya amanyi ge nalina mu seta hayi mu 2017 musajja gwe niga negano kaddemu story olina oluyimba lwo nze nnimi oluyimba ennyimba 1 2 nenkukabala omuyimbi ekaneyimba mu high school entertainment bamuyita fikfa maikayika yekka bwati gwojogamba nti tusobola okugendana nina kuba amasomero kati omwana nga bwaŋŋamba musebo najja nsiibuuse enkaga naye gwe olina mukuzalawo gwe kati abaako yiwako mazzi anti akimanyi ojja olina oluvimba olungi asooka akutuuza ku nniya naye ate nemwagala nga omanyi omuntu nga amanyi osaaga bwatyo nze mba nkutegeera mba mmanyi mboozi ejja stambula kuba nange ndi mujerezi nengamba ono kyali kansooke mubeeze nga kyali wange kuba yansanyusa sentutandika okubeera bakyali nga tunyumyanga twejerega ku ssimu teriiwo kiriwo kyamaanyi teri kusabiriza tonnaba wadde kanyugamu zi I love you katuli kuya kyali sabamu katono era nga bagaana myezi ejja nokombya baana abo nga bakambwe covid najja myezi 3 nga giba mingi bannange covid najja nempanga ebipapula nga batusibye muzeeyi atabuse nnyo awo waliwo byatabukira ddala mu 2020 nempanga ebipapula yange nembiteeka ku kimakekisi kyange kyenali nvugeza ennaku nengenda nga medical assistant biki paka naalya ewabwe naalya si mwaka nayingire motoka netuvaawo tugende tupakingako abantu olwemugamba naye mwana mazima gali nti ndabika nkoze eki nkutegedde nasanyuka nnyo kitegeeza mbadde ndudde buli waba omuntu aba akutadde mu level ya friendship oyinza olowooza bakulemezaayo nawe noti okutuuka gyewali oyagala otuuke naye lwofunye confidence ate ogenda otuukanga naye agamba kyembadde ninzi so tabadde muntu mubi gyendi teri bintu byanjagaza mwana oyo nga kukizuula nti generation eno gye tuli mu kasuku oyo omwana tali ku social media yonna genda ku Google oteekemu Emirinnya Wiro lawo onaasangayo omuntu amufaanana taliyo. Google doesn't know this woman. Do you know how much character it takes to live like that? Ne ku TikTok taliko. Kati ensi yagirabirawa. Ajirabira mu masimu gaffe. Inzenze kakyusizza oyo mwana agamba kagendeko ku Snap. Nga, you know, you can't be on Snapchat and, you know, ukwate video, filter wabawala. Ni reality bimulia. Amuga, what is your Facebook account? No, I'm not on Facebook. What is your Instagram account? I'm not on Instagram. Nenge ekibuga yakijjamu ddi. Omubuulize ebyo ekibuga yakijjamu ddi. Omwana asomedde ku Kampala Parents. Yali Kampala Parents. Omwana asomedde Seta High. Seta High. Omwana asomedde Makerere University. Asomye mateeka. Planned kid. Okitegeera? Byonna ebyo obitunulira n'obigatta n'ogatta ekikola sense. Ekyeza kati eno musobola okumpa ekya planned overseer. Tetugenda kukikuwa. Banne nga mbonye. Ekya planned mukuza bakizije. Kati onoonya bitiibwa wajala. Onoonya ekya planned wekinyi. Bale bayo mpadde ekya planned overseer. Planned mutadde wa. Ekintu ekyo kyankuba wala kuba kasuka okusanga omwana ow'obuwala va ku basajja. Basajja twaliwo abatayagala mmanya. Nga tali ku social media. Teri kintu kyantiisanga ekyo ate ekyamunjagaza ennyo. Okitegeere kuba kitegeeza tanoonya validation. Manyi social media ekusika kunoonya bakuwaana mu misana na kiro. Ng'olina akabina, ng'olina ekisambi. Be tubaddemu nga basiiba banoonya ani akola ki? Asinga kabina. So
those were all points nganze nzija antikinga ngamba mwandibamu ekintu ekinyusi tandika relationship mpola myaka giwezeena kati wano we mwamitingiranga mama Kekson yali yagenda twali twayawukana kati awo nga tuli mu ntalo za balancing co-parenting tebyali byangu naye the comfort you got yes amazima gali nti I was in depression for some time ninga toswana mmanya ogo wali ondaba nga tukola ne business zaffe nina liko mu depression ninga bwe natandise sagala nnyo genda yeri eri tulekeyo I want to respect the entire family depression yakuba ate abantu abasinga okuba depressed bobola babeera baseka nga teina nga whisky tupika katya naye wamu ebiseera bwe nakulanga opika whisky kabanga kange olwo twajjako ne ku studio awo ng'okayina namungi neŋŋamba naye mukama mulungi nti ebintu byonna munnaye obudde bw'obiwa obudde n'otareactinga nnyo bimala ne bikola ki bikakkana so byakakkana mwana ali steady mwetuli mpola yaman so but what guides your decision ogamba nti kati kamusooke muwe vivi kubanga kati abantu abasinga engeri gy'omu tugambye yakava ku LDC naye she's just now seeing out her life you know so kiki ekikusindikiza noga nti ekijja kijje ekisooka omukyalo yamanyi Katonda mu qualities oyagala omuntu ng'amanyi Katonda ensi tusobola okwagala ne tuwangala nga temuli Katonda omanyi gwe mawaya ge tulina ffe ng'abantu ffenna wetagako ekintu ekibakakanya babamu gye bayita eddiini wakoze sikkiririza mu ddiini naye nze nzikiriza mu Katonda era kikulu nnyo gye ndi okubanga waliwo bakiyita bate mu luzungu someone above an authority above nga you feel guilty when you do certain things not to me alone but to some God. Another power kitegeera Katonda anaakiraba atya kigonjola ensonga nnyingi nnyo mu nnyumba taba mulokole ninange ndi mulokole nawe ni mulokole ziri musajja wa fanero osabira ku fanero nsabira ku fanero era ajja tugatta yagenda bagatta ajja kukikola mu linnya lya Yesu ajja kukikola Apostle Grace High Lubega musajja w'amaanyi namusangako okuseena nanjo kyebibiri ebyaddo waliwo nali nnyumya eyo ne munyumyako nagamba there is a video they showed me so you okay have you had lunch that's why I feel bad when I see people saying things about you I feel bad because when you meet the man you understand why he has the following he has. He's a very very free man fe twanyumya naye awo nga tulinga abeerabidde ebbanga musajja ayagala nnyo abantu kati kufa obimanyi life gye tuvaamu tuva mu bidongo biki ensi erina bwekulaba kubanga wawummula amatu tebakkiriza nti omanyi ne Katonda ye ng'akusembeza busembeza ate agamba muganda wange jangu tule naye nekyo ate n'atabakozesa simanya pika kino tegeera and you've seen it happen in other churches. Yes, I have. Mbirabye nange he has a relationship with you. So I'm actually surprised nti gy'osabira nti tokimanyi nakukimanya nti sikimanyi nakimanya kitegeera kikulu nnyo naye nze ensonga zange za mwoyo so gye tukulidde nze n'omukyala so one of the things you liked most was amanyi Katonda and what else ekyokubiri musomu it's very important mu life when ozitambula mu kasuku n'obeera n'omuntu nga wongo buli ku page buli ku level yemu very important tewali kintu kisinze tubonyaabonya nnaku zino ng'abantu bataasoma because somehow they feel we are the fools you either a fool or you think you're too smart manyi byonna bibi yes bw'otandika okwogera ennyo bagamba olina olugezigezi kitegeezwa tobeereka naawe kati bw'obeera n'omuntu ng'akiri endowooza mugitegereganya mujjakayanako mu luzungu biba bitambula. I would like to think I'm a very intelligent man. Sagala kwenda na muntu nga mmenyeka nnyo. Nga buli kimu kyonyonyola ogamba because at some point there has to be where you guys are compatible. But even when the bagamba even when the unlikeliness because bagamba unlike poles attract.
but the differences don't have to be so far away from each other, because then otuuka ng'omuntu olina by'omwetaaza ategeere, at least gwe woolabira ebintu nga at least alina okuba close naye ng'ali very far apart. Point esembayo ate nga yesinga obukulu ng'ogyeko eya Katonda of course ye y'okuba nti yanfula omusajja. Do you understand that? Sikitegedde. Ali obaddeko mu mbeera nga you feel like a king, nga space gy'obeeramu ojuulira ddala nti you're in charge, and there is no friction on that point. There is no friction. Kyebayita omwana yakuzibwa, kyebayita omwana abadde ne mutaata we mu nyumba yaabwe. Oba otegera kyengeza kugamba, they understand authority. So you be in a situation, for example, you are moving a chocolate, Magalfania Chamnari or Naco. Kasoka was a Mukuru Tunaria Cachirero. Onaria Cachirero. But don't know. Make us who go in from what change your coach together. No gamba. Meaning the change of quality. Chetugendo, yeah. Nea Marizata Funya Gala, because you're going to go and pick up baby. Pagakulia, Chibumonde, Kumbamuform. But psychologically, she has already won you over because she began by asking you for everything. She has given you the space to be a man here. Yes. Wow. Walo mchale ya gamba na mula ku TikTok agamba there are two options mu buli musajja. You can either bring out the boy in him or bring out the man in him. The choice is yours. Amaanyi ago Katonda yagasigaliza abakyala. Walo go feedinga walo go ino linnyako. Niyo because otya Sikasuka, I've never been told you can't do this, you can't do this. Ne checking anzeka. Because I am trusted. I am trusted enough that umuntu abera kugamba I trust you to know what to do. I don't know if it is psychological kagezi nnyo. Kuwana uno waliwo science aho siwe kiri. Nego deliwe kane ko mutone kane umuntu genkayana naye bwenti. Nga yasigadde mukaka. Niwe checkinga. Nga mukama. Kwatira ako wano bade stambude bulungi. So slowly by slowly ogendo chizula nti there is a wife material in this young woman. She's very young, by the way. She's not yet 27 yet. Yes. She's not yet. So now, kati walone bitayogera ku kasuku. Nzo mimbi kujoga manti tibade na hiti myaka ngaguma wagumu kitundu ebiri nsana jibala. But I've made more money without a hit than with a hit. I've been more peaceful without a hit than with a. Kati omwagizi wanga yinzo nyega naga kati one byala byamunja kuki kumalamu. I've seen more success. Some of the things you know about. I've seen there are things you are government buli kukwata ekitonde ndi musajja wa Bible nanti era ogenda kunsonya omuganda wange. Buli loiso omwana w'omuntu obulungi ddala obuwala the weaker vessel. Your days in the world see favor. Oshitegeera. Banyiiza ebiseera ebimu naye buli wokakkana n'otakola kiwandu badde oyagala kukola what the boy would do. Then you choose to be the man. Stoicism. Not a reacting at all. Ate gwe nozza kirungi. God rewards it. And for me that is so she's my favor. Nabyogedde mu speech abantu bagamba bannange naye nadde ntegeeza buli kigambo kye nadde njogera. Kwegamba in other words omukazi akukuyisiza bulungi. Yes. So Wyke Benda is in love. That sums it up. I am in love. I am loved and I love. Ulire ebigambo kati biri eyo yatutama yeeyogeza biki nze musajja sola mubuuza mbo batuli eki nze ekiriwo kyafumba bw'atalekaawo ssente omanyi Katonda yabakola obalaba kati bali eyo oyogedde akantu katini nti she brings out the man in me ajja n'ambuuza tunaalya ki bagenda kukubaganya ebirowoozo tonnayogerako nti oba ssente twazirese oba tetwazirese bagenda tandika nze asobola obimbuuza nga teyaleseewo ssente
tulinde mu tetwogera naawe abantu emitima gyakoowa dda kati twogera naffe okitegedde we are in love the constant is money tulina gaba mukwano. The reality is this: if you come and tell a woman, I don't want you to be out somewhere, natalaga resistance. Wabula nalinda opportunity da kunaga name naye wangana kino nikyo naye badde naye akantu kabakwano bange bano njagala ngende tona muwasa. Let's get this language. Yes, she's not. You're not married to her. Oh, ndirinda nakanja kolinda. You're not married to her. Meaning she has the right to say no. Yes. She's not under your roof. Who are you? Ongamba nga. You're just my boyfriend. Bibi balemesezza obufumbo uliriza omwana gwe baka proposingira. Nengo yo mwana akubuuza first. Should I go out with? Do you think it's okay? Yeah. Mugamba it's okay up to this time. Omwana obudde. Yes. Kuba toyagala alweyo nnyo. Kitiibwa kye kiba kifa. Buli lwalwayo. Yes. Ate buli lwalwayo you're exposing yourself eri ebikemo bingi nnyo. Gimazima. Goloza nti yo mukyala mbuyete talina abantu baswala kwegomba. Kituufu. Kyogamba yesi talina musayi nganze. Kati fa abasajja olumu kye tutalowoozaako nti to love and protect and provide. What is protecting? Chicho. People call it controlling, the feminist. But that's protection. Single mother kakuba endoolo linda kyembadde nkunnyonnyola katumale emboozi eno. Omusajja nfuga nnyo. Bali oko batandise okwesooza. Tindako mukwano. Omusajja nfuga nnyo naye munnaayo buli wokkiriza eyo gundi agamanyi ne gakubeerako amatonotono. Ate n'omusajja naye ofuna mulambalamba. Kati bw'omulaba ng'asobola ofukamira mu kamera n'aproposinga ng'ate sejjaaka nze ndi sejjaaka mu llo. Nene nzikakana. It's a reward. It's my way of saying thank you. You deserve to be treated this way. So it's a two-way. Lift me up, I cherish you. Watu wawukanyeeko wagudde mabina mwana twamulabye ngamba sebo muzeyi w'omwana abako abatulaba ate kye kiriwo tunalimba bwe tuti sebo tojja kunkwata otyo nalabye embeera ne ngamba ya that's my guy. Naye omwana walooze mulungi. Black Beauty omugamba teyeriranye ebizigo. Waliwo abawozambwa a little brightening takigeza kikola. Asigale ku original wano wetumulabira. Nakalayo. So kati togeza akimanyi. Mukama takola nsobi. Uyakufuula bwatyo nsongazi. So tuli bwe tuni kanso. Mwaka gujja kugwako nga waliweera ebitambudde. Emikolo gyaddi ogw'okwanjula oba ogw'okukyala? Ogw'okwanjula. Gwaddi? Tetunalonda date. Temumpisaako omukolo. Interview njiwadde gwe wekka. Exclusive. Bannaye tebatuyisaako emikolo. Kati yo Kasuku live munaagikiriza okujja? Maanyi mangi bwe buzibu. Maanyi mangi naye Kasuku yajja kujja. Alabise okubanga yajja kujja. Yakyogerera mu kamera saga nti alabise. Oyinza okuddayo noga nti Kasuku saga nti ojja naga nti olabise okujja. Kasuku? Katwogera amanya matuufu. Isaac? Yes. You will be invited, sir. Bannaye tugenda lya mmere. But with your madam? N'omukyala. We have to be honorable. We have to honor you, my good friend. Mukyala nga tayagala mikolo. Yatayagala gwatayagala. Ye mwennyini yatayagala mikolo. Naye kiwaki tokiŋŋambidde off camera. Nkutadde mu target. Nange kye mbadde mbala bw'otomeza abantu misana na kiro. Kati kwoyokye. Anti kati olonsinise ku mukolo ntuule bwe nti. Nene basista we balinga ye. She's the only girl actually. Mwaleka. Awo nno tujja tambuza ku maaso. N'omukolo gwe nagendako n'omukyala bannange. Nga tuli ku bunkenke. Alright. Mama
twasanga ebiwala nga buli lwokyuka bwoti naŋŋando za toogajjeeyo amaaso ate tolabye amabina basista mugamba mukwano kati tukole tutyaze wazze ku mukolo kulaba nze ntinoonya mawulire nti tolina mawulire gwonoonya otunula ozungazunga kati tunula mu sowaani namuga akantu ne mu sowaani ekyokukola wekiri naye kati ogayi the only girl naye otukati you have to be more careful 100% and responsible because kati kitegeeza kasuwa ka family kaba kasuwa ka family bambi kati ninayo mbadde ne shukura omwetaaga shukura yaliwa Herbal Solutions ekatwe akola ki nyonyola ntegeere mulonze manyi nti enyumba sibimanyi akola omusuwa n'ogweddalu ondadde mu kalango mu byokusaaga in case yes because kati kyetwagala nti kiri beekiti twagala okwanjula oluggwa lubuto mbaga ekyo kive mu ddiiro ate kati tukusabira balongo siyimiridde bubi mu nsonga ezo kimala kiriya mullo there has not been any complaint history shows the statistics show that the man is able and capable over a long period of time. Oh, okay. I am quite capable. Yeah? Njakatingeza okwogera nga bwoyogera. I am quite capable. Ekinabeerawo. Kati ne muni y'okwanjula mulaga wanfune ruumu awo kumpi because oyagala kukola ki? Tuba tulina okukolera abantu. Tuba tulina okukolera abantu. Sebo, ate awo kisusiza naawe. Twagenda mu mabira. Mabira rainforest. Kati maye balina bucotaging eno ruumu n'eno ruumu. Omusajja twakonkona mukonkone. Sebo. Ne mugamba mukama wange. Zino mbaawo tubawulira eri. Naye tufa. Kisuse. Saawa twatandise ffenna fe awamu twawanise dda. Twebase. Naye nedda bwe tutya gundi ebisolo ebireekana bwe tutya onaanyeenya embaawo ne mugamba mukama wange tukkakkane tube bakkakkamu naŋŋamba kasuku wedda mumera musobola owulireeyo koze ye naye nga muganda wange ebyaddala I think I've found the one. You've found the one. Munsi muno kasuku tekinyuma kuva munsi muno nga toyagaddeyo muntu kalamba. Mubaamu okulumagana, okuyombagana. Sagala kuba nabadde jo ku TikTok live. Abantu nga bambuuza mwana otu inspire nze twali tubivuddeko. Tukiriza nti abasajja gye bali abakyagala abakyala. Ne mbagamba twagala naye naffe tunyiiza. Just obuzibu bwammwe buli bumu mulowooza binabeera perfect. Nedda kusonyiwagana kwe kusinga wali mwana. Kusonyiwagana blood. Mugenda kusobyangana nnyo. Naye you weigh the pros and the cons. Nogamba ebirungi ku bibi kyekisinga. Nolaba ebirungi bye nga mazima ddala biri ku 70% nga asatu gano tujja tetenga. Nange era kyekimu. Does she listen to your music? She's my biggest fan. Ate ayimba. In the bathroom? No. Ni mu studio wana ayisobola okuyimba. Yali ambakinzeko mu limba lwange lumu. Ndukugambe? Nongambe. My baby. My baby. Hey, yali ambakinga. Mwali. My baby. C'était toi depuis le début. Et ça sera nous jusqu'à la fin. Mwali mu backup mu kakora sawa. My baby. Yali ayimba mu kwa yesomero bikoze bitya. Naye tasemberera ennyo studio n'akemebwa omanyi bakemebwa osobola oyimba kakubemu awo asobola era mu studio abeerawo waliwo yamuleeta n'ayimba naye ekirungi oli ne yeebuulirira yeka omukyala n'agamba naye kanzireyo sijja sobola kati bannaye simanyi gye ntwala muyimbi tekyo tewali omuyimbi omukyala muyi mukazi wange sikisobola nze tekikola ate kisobola kati kali akayimba wakamuyimbiramu let me be a superman unamkamuyimbi nina muyimbidde akayimba namuyimbidde akayimba olina akayimba kewamuyimbidde kafulumye katuweeko tukateekeko bakayita the one tugenda kateekako nga kalimu
Ni ka video. Proposal. Video. Video ya bakateke yo teka yo. Video weri. Video yako yi proposal. So visualizer. So experience yonna olunaku lwengendo ogula empeta Sheraton. Wajigula ku Sheraton? Yes. Wale ku Gondi omukasonda wano. Pay mweri sewo. Abantu ng'ekintu bakikwasiza maanyi. Ogula ku Sheraton nali nva kulaba muzeeyi we olunaku. Muzeeyi we ng'akkiriza. Negotiations. Nalabye omuvubuka omusajja ono eyita simanya first female president yani Kim Love. Ng'angamba kongula emirundi 3 kubanga oli kugwa ku 3 neffe n'ogumu tetunagulaba oba twalogebwa. Naye naawe nga tokoma ku ki nga tova ku proposal. Seyo mugwano gwange ntandise okunjagala nzikatize ensonga eno nti kati munaye wano ngenda kuyitawo olwaleero nsonyiwa. Kim Love naye tukuyise ku mukolo nkuyise. Tonnamuyita. Tumuyite alabeko ajja abeerewo naye tunyumirwe naye agenda afuke witness. Kuba naye aliro fit. Nesi mwina akota nsanyusa naddala ebyo byeyita first female president. Binsanyusa konti na nyumira. Nakalabe ka video nembulo muterako bu emoji obuseka. Ngamba akamuleke akole ekintu. Big up to you, big up on yourself. Naye wayibenda. Oli mulaavu bannange bikayogedde ku mukyalawo. Waliwo ekintu omuntu kyagamba. She makes me a man. Kisinga. Eri musajja kyayagala Kasuku. Bidro bulamu bannange. Kasuku. Walikyogamba yagamba gwenga omusajja omufumbo. Manyi kyekitegeeza nti mukazi ono akamulaba mu lugoye lumulokka. Gomesi nga bakwanjula nga mukyala sorry. I do not know what you are enjoying. That is your pride as a man. Okategedde. That is your pride as a man. The fact that all your friends, these people you work with and every circle that you're in, omukyala ajja n'atuulaawo ng'ayambadde decently and they wonder oba entumbu efaanana etya oba ekisami kifaanana nga neyo naye Kasuku abakikwata atya ebyo byenkugamba. Kale kitegeeza ffe tulina ekikyamu. Ffe batubuuza nti onoolya ki nti lekerawo okumbuuza yiiya buyiiya. Ekitegeeza we have a problem. I think kisinzira engeri gy'olabamu ebintu. Nze nkwadde buwa example nyingi nnyo examples endala ezijjayo ekintu ky'obusajja ekyo. But bottom line is that we can't go to a function. It's okay for me to get food for her. But she can never allow it. She gets you food. She's like, baby, what should I get you? Nemfuka shira gashumba. I don't line up when there is what? I don't line up when I go for Mikolo. But it's because I've gone with my better half to be. So kati mu moment yo ngantude ne chali wange Kasuku ntude ne tone nani. Ne bala mukazi wange asitusaletera nze mmere. Goza ubawulira bati. Akane boy akasajja kano. Akavimbisa. Kamukyala wakuvimbisa. Small things. Nowulira semanga yenna yeye. Bote wakano ugono nomukola ki. Byonna nobimuwa. So abantu baffe abali eyo, I know you're dying with lots of comments, rabiti. But the first thing for sure, like he has said, everybody has a way they run their life. Everybody has what impresses them. Like I told you, there are ladies who say, what can we eat? Take out kodechi. Tulye. So, you need to look for that something you that see works for you. In that person that works for you. Ekyokulala mbadde njagala okuteesa kube kutini. Kunsonga zino. Amagezi bagenda gatuwa. Amagezi bagenda gatuwa. Naye ekyo that is what you've opened yourself up to as a public person. Yes. With the public relationship. Naye nze I'm just living life. Kasuku. At this point, mbadde webanga dene I'm so careful. Yeah. Bimbadde nkoya byogera simanya esaawe na nkoya akoleki. Ante.
yeyo phase nzije nayingiramu emyaka 2 emabega oba 3 after everything I have seen. Watuka mu phase nga kowa yakuta. I've seen friends turn ngataina na evidence. I've seen friends go talk about you certain things ngo umbiri go bayidde tobagumanyi. I've seen friends nga batula mu meeting batesa ku gwe. Ne batesa ku family yo. Okitegeera. Nentuka nengamba naye. Zebe mbaga anti ankoye yantanga baga anti neyogeza. Omuntu olina okubaako wookoyera. Okitegeera. So bottom line, the truth is I'm going to die one day. How about I live? Because when I die, there is no coming back. That's true. How about I live fully? Obulamu ne mbubala nti naliwo emyaka gino bwegiti. Nayagala, nakola kasente na kalya. Kasuku ndia. Nzija sente yange nolo. Because the jebu kufani jebu koma. I'm going with 0. Yeah. N'abaana bajja kutoba mukko nabo. Because omwana butamuganya kutoba. Aleme kulowooza nti kaseerezi. They never become anything. Wali wasinga omwana omugaga okuba omwononefu mu nsi muno. Ngolooza lwaki? Kaseerezi. So, our dear Emily, hi. How are you? Welcome. We love you. Okay. We love you. Atuisedde ku kyemisana. Hatukolereye kyemisana. Kyemisana tugenda tetenkanya. Atangiri gitwafuuse public. Okuchaza abantu kijja bawuke. Naye atukwa munkolereye kyemisana nze ne tiimu yange yakasuku live. Nze n'omukyala. Njagala nnyo nga kirimu akantu ako. Waliwo kibeeramu akantu ako. Eno nange mba nfuna credit. Kyatambula nabaki? Ne mukyala we. Nabafumbo. Kitegeeza is with the right circles. You understand? Nga bagamba mbulia goyita naye. Ngolire emiseji. Kati nze nzongene ibrake hizi. Bagenda kundaba munchi. So madam ekyemisana ekyaffe nga betukitegeka ekyeno kiwedde. Tugenda gwa mu kyemisana essaawa yonna. Anytime now. Tugenda mu kyamisana and tulabe ekintu nga bwe tunaatukikwasaganya. So Jenkins, it is not true that you had a video shoot. Jenkins ade yebuza. Twatidde nti tulabe nga tokuba kiisi. Nagamba eno mbadi. Eno video. Jenkins mukyala wa mukisingira mu bantu. Gwe kyaliwe nnyo. Ata mukisingira mu bantu. Lwaki abasuubira nze mbikole. Jenkins naawe oli mu African man ngange. Ate Rasta. Ate liyo na mu Rasta. Reggae artist. Kituufu. Reggae artist yogeddeko kaki. Reggae artist. Tayimba reggae. Ayimba reggae. Musajja wange naawe. Jarastafari. Big time reggae artist. So tweyanziza nnyo. Thank you for it. Leero nkuggyeko ki? Byontutteko bimala leka. Wakantwala yakantu kamukoka. Mpa ku sente ku luno ngenda mu mikolo. Ngenda kuwa sente ngogenda mu mikolo. Ekyo kyo nkikusuubiza. So tusoke tudde ku byaleero. Tusoke tudde ku byaleero. Nozobe mutyawa nti kule saawa. Wena yesawa jimpe. Ntandika okwambala. Goloseko oluluddemu. Naye bwayikibuli we tukola interview mpayo akantu. Nze nonna byembala. Yesawa genda kudda mu weeks nga 3. Mu sente. Kati nno nneeno gye ngendo sawa meka yeebala kituufu. Awe wali tagali. Abaffe. My brother. Okoze kyaki. Omutindo gwe tuba tunire. Ogiwunzise naawe sawa. Ogiwunzise. Ejja kukola. Nkugambye. Bwoleka sawa zezo. Kati ku mukolo. Zezo. Tugenda teka sente meka ndi wano mu group. Oli mu budget. Oyagala nzogerere wano. Esawa sikikuweredde mu. Ngenda gakutte. Nze ngenda gakutte. Tenzanya wasebo ne wanyabo. Kasuku mala siria. The CEO. Mala siria mele. Oja kulya emira. Ono ngaba ugambye musajja wankwe. Enago gukume. Anayete tusobola butalya. Mukolo. Kwa tugenda babatini. Etoyita abayimbi abangi bamanye tumalako emirembe. Azze teyakontribute nze atajja avimba ati tayita abantu abovunanyizibwa ba CEO Kasuku live. Okitegedde. Ba CEO abasinga.
muganda wange Shalom ndowooza nja kuwa bifaananyi ngerabe nakola ku mukolo gwange wakuwa mu bifaananyi n'olaba Shalom omuleka kugugo toliko ekinno naawe siri mmere kulya tebakuzungirako mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulula bababbi abakyala wereso omuyomba inyembuto katonda yechembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannaye